Buli lunaku kiteeberezebwa nti Kampala yekka akungaanyizibwamu kasasiro ttani 2500 n'atwalibwa mu kifo kya KCCA ekisangibwa mu Kiteezi mu division y'e Kawempe. Wabula ekifo kino kimaze ebbanga nga kyajjula era abantu baayo nga bakukkuluma. Buli mwaka tumuteekako obuwumbi 4 okulabirira Kiteezi. 4 billion ezigenda kulabirira Kiteezi. Naye gye zirabirira ensozi zajjula ziti. Tulina eka nnya ze twayongera okugula naye tezigasa. Kati Lukwago agambye nti omwaka gw'ebyensimbi ogujja baakusengula ekifo kino kidde Mukono. Twagala kutandika eddundu naye ab'emukono twagala obbagumya temutya tetugenda kuteekawo nsozi za kasasiro nga bwe gubadde ekiteezi. Ddundu twagala kuteekawo recycling plant, twagala kuteekawo landfill entuufu. Tugenda kutandika in the first manner, tusooke tuteekewo ekitonotono we tutandikira. We should look at the consequences of moving. To move to Dundu, Dundu is further than Kiteezi. So you need more resources in terms of fuel and the vehicles to be able to operationalize Dundu. Whereas the desire is there, the financial imperative, unless it is resolved, it will be difficult to implement. Ngayanjula enteekateeka ya KCCA ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, Lukwago agambye nti bakola enguudo eziwerako kilomita 7.7 mu Kampala. N'enkulungo eziwerera ddala 27 mu Kampala omwaka gw'ebyensimbi ogujja we gunaggweerako nga zikoleddwa. Ebinnya SFC ino bibaliriza mu first quarter. Bakontrakita abaweebwa contracts okuzimba enguudo zino eza ADB zetutadde wano balina zimaliriza mu mwaka guno. Roundabouts ezo zimalirizibwe. Emyala Lubigi kampuni ey'Abachina yaweebwa Lubigi wamu na Kamiro balina okuzimaliriza mu mwaka guno. Amalwaliro ga KCCA agali ku mutendera gwa Health Center 2 ne Health Center 3 gakusuumusibwa. Era zonna ezibadde Health Center 3 twagala zitwala ku Health Center 4 ate yo Kisenyi ebadde Health Center 4 egende ku level y'eddwaliro. Waliwo n'amasomero ga KCCA aganokoddwayo okuzimbirwa ebizimbe naddala agali mu mbeera embi. Naye classroom blocks ezigenda eziri nga Nakivubo Bulu, waliwo eya Kasubi family nakyekoledde, waliwo Kawempererwe n'endala ezo zirina okumalirizibwa. Wabula okwawukanako n'emyaka egiyise ku luno Lukwago asiimye olw'okubongeza ku nsimbi wadde nga baali basuubira ezisingako kuzibaweereddwa. Tulina akatabali kakamu mu obuwumbi 100. Naye ebyembi nti ssente zino teziri na wezikunukiriza kuziri mu strategic plan government zeyeeyama okutuwanga buli mwaka. Ono ayagala n'okulaba nga abakulembeze ku magombolola baweebwa obuyinza. Agamba okutuusa nga KCCA efuuse ekitongole ekitambulira ku mateeka agagasa abantu, Kampala si yakufuuka kibuga ekituukana n'ekkula lya Africa. A dysfunctional KCCA cannot deliver a functional Kampala. Okutuusa nga KCCA ekifuuse ekitongole ekikolera ku mateeka ne ku nsonga z'abantu era ekirina pulaani enteeketeeka obulungi ezituukiridde, okutuusa ebyo nga weebiri, Kampala tajja kusobola kuva mu ddubi gyali. Kati ekisigalidde kwe kwanjulira kansa enteekateeka eno. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Spark TV.